nyini esawa tubeera tuyingidde ona nze faimana nzenga batusaako programu yaffe tulikona programu ffe tulikona ebeerawo sawa 8 paka sawa 9 vibe yeyo ke kakayimba ke twatandise nako akamwana Mulenzi Grenade official ng'ate right about now kyakakasibwa kyatuukawo dda yayingira obadde otyo omwana ono olaga Rolex Rolex so nga mwana Mulenzi Grenade kyamala dda okakasibwa nti yayingira mu TNS era kati tewakyaliwo kubuuza tewakyaliwo kubuusabuusa ko ye katusabule tuli babandana abasinga mwali mwewunya Grenade ate yatandise oyimba ne Pinky Grenade yatabukidde obwana obuto nedda badde tanababeera nga twekitegeera ali mu TNS ey'omukulu Jeff Chiwa era nga mwali n'abayimbi abalala bangi nga Aroma ke kakayimba ke akapya akaliko kintu kya kusembyayo na Steve na kati ali eyo ne Adam na wamu ne Difoshena bali eyo bakwasaganya ebintu ebalina obeera nga te bakwasaganya tusobola obeera nga tukutuusaako program ffe tuliko naye nga twelabira my beautiful name is Faima mbaawo bulambalamba okutuusaako ki ekifa mu nsi y'abavubuka kaviri kyakaliko Bichi byagandisanye obeera nga tebambala movie kizo balina okulaba nyimba ki ezi trending ez'abavubuka bavubuka ki abasinze o trendinga ku mikutu egy'enjawulo byonna mbeera nabyo wano mu ffe tuliko wamu ne mwana Mulenzi Alan Cruz wakwata soode beera nga aneegatako olunaku olwaleero tugenda beera nga tweyongera omusabira so beera nga atwegatako wano bulambalamba tubeere nga tukutuusaako program ffe tuliko buli lwa mukaaga ziba saawa 8 paka saawa 9 kasita ziweya saawa 8 ng'omanya ebyakabi eby'abavubuka bibeera biyingiddewo naye ate olunaku olwaleero nina ebintu bingi nnyo by'otandisanye beera nga ate osubwa obeera muvubuka naye right about now oba ntandikirewa omanyi TikTok yagenze ne trendinga in that mu buli kintu oyagala toyagala TikTok ojja gisangayo ojja baaka kantu konsanga aka TikTok olina app mu simu oba togirina ojja baako kyotegeera ekya TikTok olunaku olwaleero nina amawulire gennalabye gennandyagadde obatuusaako gabaddewo olunaku olw'ejjo gabadde ga trendinga ku mitimbagano egy'enjawulo ba TikTokers bakoze nnyo TikTok ne bafunamu sente ne ba influencing ebintu bingi nnyo ebyenjawulo tubalabyeko nga bakola deals ne companies ez'enjawulo naawe atuddeyo wakati emanyi oli muvubuka era olina TikTok account gwandaba kati ogirina naye kikyo wandisaanye okumanya okufuna sente ennungi kikyo wandisaanye okukola biki bye wandisaanye okwewala wenjogerera kati okuviira ddala ku lunaku olw'ejjo waliwo mwana muwala oyo nga mumulaba bamuyita Sierra eyalabisa obeera nga TikTok ye bagibaninga ngawezezza abantu million 3 3.5 million followers. Can you imagine? Bagamat influencer flight attendant with 3.5 million followers is banned from TikTok after colleagues bombard platform with complaints. Mwana muwala oyo gwe mulaba awo mukozi wa munyonyi yali akola mu nnyonyi ebbanga si lyawala tatandise mu bbanga lyawala. Sierra started her flight career in September 2021 so abadde aweza guno omwaka gwennyini September ono abadde agenda bbanga aweza omwaka era abadde akolera Republic Airways era nga olwatandikawo but mu September 2021 she quickly started posting flight attendant content in a recent response video era yo rafuna guno omulimu natandikira opostinga content bana bawala mubamanye ennaku zino n'obeera toli TikTok ng'olina akalimu akapya k'ofunye oba olina obeera ng'otutegeeza ku Snapchat olina otutegeeza Facebook olina otutegeeza TikTok oba TikTok ate tuba tugenda kufa ofi so mwana muwala oyo gwe mulaba abantu batandika ovaayo nga first of all her content kansooke nkubulire content gwe yali akola content yono nga onaabeera ng'okola omulimu for example ye yali akola mu nnyonyi ng'abeera abuulira abantu abatambuza batambulira mu nnyonyi kiki bandisaanye otambula nakyo wowe bandisaanye okubukinga okutuula wandisaanye kukola ki ofunemu waliwo content y'omu gwe yakola ng'agamba abantu abatambulira mu nnyonyi nti kyandisaanye ne batuula emabega ennyo ennyo nga balinaanye aba first class cause kikuwa feeling ey'okubeera nga oli separate mu balala yoyo content watyo gwabadde akola content wa wandisaanye kubukinga ddi mu
kiseera kicho wandisanye okubuukingiramu ennyonyi osobola nga tebakuseera content wacho naye abantu bavaayo ab'enjawulo naddala abatambulira mu nnyonyi ne batandika bo kennyini okukomentinga ku TikTok ze Oli kino ekintu omwana omuvubuka alina TikTok account boke nyini abantu natandika okukomentinga nga bagamba tebabyagala balaba alina engeri gyali mu kujaajamyamu engendo zaabwe nga balaba company agiswaza company talina kyeyayogedde naye abantu nga obamanyi abantu babeera boogera ebigambo so gwe omulabi ali kati ku ffe tuliko ng'oli muvubuka olina TikTok account yo nandibadde nkuwagana amagezi weegendereze nnyo okusuula bagamba don't bite a finger that feeds you something like that weegendereze nnyo oba otandise account yo ng'etandise okula otandise ofuna endorsements abantu batandise okubuukinga kyandisaanye noweewala content ajja okuleetera ebizibu wandifokasinze nnyo ku bantu ki kye baagala abantu baagala ki abantu babakufollowinga ki kye baakufollowingira mwana mwayo yalina following before even being a flight attendant naye olwatandika ofuna ogwo omulimu gwe yafuna n'atandikirawo so gwali awaka kikuwa oba oli muvubuka kikuwa magezi ki kyolowoozaako olaba omwana ono akawunti ye yabadde banned okuviira ddala ku lunaku olw'ejjo imagine losing 3.5M so nga abantu babadde nga bajja bakomentinga ku video ze naye bino byolaba komenti z'abantu n'otafaayo n'ogamba abo be bamanyi eno page yange nze yagitandika nzagula data esimu nze yagigula so byeyamulabikidde obeera nga te akawunti agiluzinga oyo mwana muwala Sierra wamu n'okuluzinga endorsements ennyingi ennyo ez'enjawulo zabadde alina ne company ez'enjawulo company batasobola kuwa endorsements ng'obviously akawunti eri banned ogenda ziraga baani so wandibadde weegendereza omuvubuka ali ewaka neweegendereza mu ezo comment z'ofuna ku video zo osanga oli awo n'otamala gazitwalirawo tukimanyi abantu bangi balina bad vibes balina negative vibes naye buli kintu ekikujjira mu maaso g'olina okufunamu ekyokuyiga ono omuntu angambye wat lwaki angambye wat guno omulimu so balina kumanya naye mpulira nga senga bannaye ekyo kyokka kyetubadde tugenda okwogerako mbadde ngenda batabusi naye kanetwemuko katini ngenda bankomawo n'ebirala bingi nnyo tukyali ku program ffe tuliko my beautiful name is 5